bw'abadde mu lutuula lwa kanso oluggulawo ekisanja kino, Meeya wa Lugazi Asiya John Bosco ategeezezza nti baludde nga baagala okutereeza ebyobusuubuzi mu kibuga Lugazi, wabula nga kiganye okutuusa gavumenti yayisa ekiragiro kya trade order, wabula nga kati yeewunya bannabyabufuzi abawuddisa abasuubuzi ne batuuka n'okubalemeza mu bifo ebitakkirizibwa mu mateeka. Ono asabye bannalugazi okugoberera amateeka n'ebiragiro baleme okukosebwa ebikwekweto bya trade order, era n'alabula n'abakulembeze abajja okukwata ensonga eno mu ngeri y'obwegendereza wamu n'obwenkanya. As we outgoing council we are going, please implement things unsegregatively. Me, I've been wanting to say, take a munkola, let it be everywhere. So see on Mamulekao, it creates an impression. Mu ngeri emu n'abakiise ku lukiiko luno nga bakulembeddwamu Kagwe Andrew balabudde bannalugazi obutesisigiriza era bewala okukozesebwa, bw'atyo n'asaba abakwasa amateeka okubeera abantu balamu nga bakola emirimu gyabwe. Abasuubuzi abatana kujjawo bintu byammwe mujjeewo mpolampola ebintu byammwe kubanga abagenda babawuddisa nti ejja kubeerawo, trade order egenda kubeerawo, naye kyensaba bakama baffe trade order weebeerewo ebeere nga nenkanya. Mu lutuula luno omuwanika w'ekibuga era nga emyuka wa mmeeya w'ekibuga Lugazi Proscovia Nansubuga asomye embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026-2027 egenda okutambuzibwako ekibuga Lugazi ng'eno ya buwumbi 13 n'obukadde 316 n'omusobyo. Was 13,316,928,568 shillings only for the financial year 2026-2027. Wabula era mu lutuula luno abakiise basonze ku bintu ebirala bye bagamba nti ekibuga kyandibijjemu emisolo, gamba ng'ebimotoka ebipaakinga ku makubo, okwongera okutunulira engereka y'emisolo oluvannyuma lw'okutaataaganyizibwa omubadde n'okusengula bizinensi. I gave an insight that one time, just last week, we lost the life of a young man because of those trucks. They parked there without indicators, without showing any caution that here a truck has parked. Nampala w'abakozi ba gavumenti mu kibuga kino Juliet Nakawuka atangazza ku nsonga y'emisolo. Our people here continue saying mukopa charging until when we came to this one. But we should remember pretty well that these rates, many of these rates are coming from the divisions. Zawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agalero.